Papa, boss. Ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 Agusito omwaka 2025 wetegereze ka vidiyo kano. Ono Shamim Malende oli Zahara Luyirika. Shamim Malende bw'atuuse yeekwasizza n'abeera ne Deputy President wa NUP era gw'abadde atambula naye omukulu Muwanga Kivumbi. Zahara Luyirika abadde tayagala kusemberera Shamim Malende. Ate nga ne Shamim Malende yennyini tayagala kusemberera Zahara Luyirika. Zahara Luyirika osobola okuba nti omulaba awo abadde atuuka ku kitebe kya NUP era asanzeewo abantu bangi abadde bamukubira ku jjambo. Awo woolaba bayingira kye kibadde ekifo ewabadde wategekeddwa okubeera ensisinkano wakati wa Shamim Malende ate era wamu ne Right Honorable Mala Zahara Luyirika. Zahara Luyirika oluvannyuma asseemuko ku mikono omukulu Muwanga Kivumbi era ebiddiridde kyekifaananyi kino. Awo babadde bafuluma we babadde ne meeting ebaddewo olunaku olwaleero era ebintu njagala okutegeeza nti oba oli wa NUP ng'obadde ttiimu Zahara Luyirika bw'oba obadde ttiimu Shamim Malende ebyo bye mubadde muneneŋŋana n'okwevumaavuma eby'ekiyaaye njagala okutegeeza nti biweddewo. Kati ngenda kubanga nkufulira okwogera kwa Zahara Luyirika atubuulire ekibadde mu meeting y'abano ababiri ate ndeete. Tukkiriziganyizza ekibiina kyaffe kya NUP tukiteeka namba 1 birala byonna ebijja. Tukkiriziganyizza nti struggle gye tulimu eriko abo abanyigirizibwa tuleme kufaanana ng'abo ate abatunyigiriza. Era tukkiriziganyizza nga tugenda kusaba abawagizi baffe bonna gye bali yonna gye bali bambi tukampeyininge twewagire mu bulungi nga teteri n'omu avumaganye na munne ng'abawagizi. Tusaba abo abamedia mikwano gyaffe abatuwagira bave ku mbeera ey'okuvuma bacandidates ab'enjawulo. Tetuddamu kuvumagana kubanga kyekisinga obulungi. Ekisembayo ffenna tulekeraawo okwewaayiriza n'okweyogerera ebigambo ebikyamu bwe tuba twagala okuzimba ekibiina kyaffe. Si effeka abali mu reesi eno era nga tugenda kusaba n'abalala batulabireko era ebimu kusaliddwawo ebirala nti n'abo ba candidates oba abo abeesimbyewo abafunye side tiimu gundi bw'onoosangibwa ng'ovuma munno oba nga nammwe mwevumye eyo gye muli tebagenda kuddawo kubaawo kino ekibaddewo leero bajja kujjamu. Naffe bwe tunaasangibwa ffe ababiri ng'omu azzemu n'ayisaamu munne empisa embi ne tuvumagana bajja tujjamu ffembi oba oyo anaaba akoze ensobi bagenda kumugjamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba emirembe n'obwenkanya bibeere mwene ensonga. Oyo ye mukyala Zahara Luyirika. Kati omukyala Zahara Luyirika bw'amaze okutunnyonnyola byonna nga bwe bibaddewo mu meeting ey'akafubo ebaddewo olunaku olwaleero ate n'omukyala Shamim Malende tubadde tulina okuba nga tumuwulizaako naye alutuviire ku ntono atubuulira 4 n'akataano ku meeting eno ebaddewo olunaku olwaleero era biki ebivuddeyo wakati w'abano ababiri Zahara Luyirika ne Shamim Malende. Kati soke tulabe Shamim Malende nkomewo era nkwongere.
meeting eno olukiiko olubaddemu abakulembeze baffe ab'ekibiina nga bakulembedwa deputy president, secretary general, chairperson w'akakiiko ka EMC ne deputy we wamu ne competitor wange. Tuli basanyufu nti tusobodde okwogera ku nsonga nnyingi naye ng'okusingira ddala tusosowaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Sigenda kubiddamu byonna kubanga ebisinga obungi chairperson w'akakiiko abyogedde wamu ne deputy president ne deputy wa EMC, naye ng'ensonga esingako obukulu tukambiza nti ng'olwokaana luno lugenda mu maaso olw'ekifo kya Women Embu Kampala, buli kampu yonna efuba okulaba nga terumbagana kinnaayo olw'okweyagaliza ekifo, era nga ntwala omukisa guno nange okutegeeza abawagizi bange okuba nti tugoberera ekyo ekyokuba nti tusigalanga tukulembeza ekibiina kyaffe n'okutalumbagana. Kimanyi bulungi nti kampu ya munnange nabo bagenda kukola ekyo kyennyini kuba Uganda kyesinga okwetaaga. Tusazeewo ng'era bwe kibadde kiri tulina okukulembeza Uganda empya kubanga ekisinga obukulu mu Uganda abantu baagala victory oba obuwanguzi obatwala mu ntebe ennene. N'olwekyo tusazeewo okubeera nga n'abawagizi baffe twogera nabo era n'okubeera nti tuba encouraginga okuba nti buli omu awagire gwawagira kuba alina eddembe lye, naye tewali alina buyinza kutuula wantu wonna nafoola kandidate omu olw'okuba nga alwanirira owuwe. Ekyo tugenda kusiikingako era tukikolereko. Exactly, bigambo bya Shamim Malende nga nnyonnyola naddala buli muntu munna NUP nga kugamba nti tugendere ku ebyo ebibadde mu kafubo, emboozi eno ey'akafubo nga bw'olaba ekifaananyi akyo munda. Kati bwe tubadde awo tufunye n'omukulu abadde omuyima wa meeting eno, Honorable Muwanga Kivumbi, naye era mu kaseera ke kamu alina byanogaanyiza, wabula mu bimu ku byayogedde bikoona Sauda Madada eyavuddeyo n'alumbagana Shamim Malende, Sauda Madada wa tiimu Zahara Luyirika. Katonda nga tusobozesa bekinaaba tekigaana omukulu ajja balamula alangirireko anaaba afunye fulaga era tusabe omulala amuwagire naye nga ofisi yange etandise kati okuva leero okulaba ngaensonga ya Kampala eno eteekawo kituyita harmonization tusobole okukola ki okukala kati mwe abawagizi abali eyo wansi please buli alina emmundu ne beeba yafunfugu kiteeke wansi ate bw'oba weesimbyewo oyagala bwa kansala naawe ne tukulaba mu lwokaano luno nga naawe okolamu empisa embi yakaminga afutayo akakiiko k'ebyokulonda be kananvaayo nga kakwasa bano empisa naawe kajja kukima era bano bwe bataakomye ekibiina kino kigagga bombi bano kijja bajjawo tufune omuntu omulala badde muyite wano nomination tufune candidate omuki omulala ababiri bakole ki baveeyo. We can't lose because of one seat in Kampala. No one should say the blood. Tuli mwana waffe agenda kufa kwekubagana lwa kifo kimu ekyaki mu Kampala. N'abalala n'ababa foot soldiers n'abalala tubasaba mwenna mukakkane nga 15 nga ziwedde 16 tujja kutufunira omuntu agenda okubeera memba waki wa palamenti ate yajja okuwangula kyekirungi. N'olwekyo tubeebaza era tusabye bano batabagambye batandika okuweereza mu WhatsApp buli ku makya beebuuseeko beetoolere ne ku salaamu kati bonna bahajjati beetoolere ku salaamu basuze mutya olwo muba abafuna obuzibu gambulira era n'olwekyo tugenda basaba mu maaso bajje. Exactly, wakati ng'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi alaga nti ebibadde munda mu meeting bibadde birungi byereere era bavuddeyo ng'ababiri bakanyiza Shamim Malende wamu ne Zahara Luyirika. Honorable Muwanga Kivumbi okulaga nti bano bavuddeyo nga bakwataganye abalagidde
bekwate mu mikono mu maaso gaffe basanyuke bateekeko akamwenyu wabula Shamim Malende ono yandibanga meeting ye baddewo ne Shamim Malende abadde tamuka kankulage ka video nga ababiri besika mikono munange gwoyinza okumbulira body language. People power, power. NUP Everywhere. Everywhere. NUP People power is our power. Our power Is our power. NUP is our party. Omulabi gwosobola okumbulira ku babiri ani gwolaba abadde asinga okubeerako n'akamwenyu era ani abadde takalina ku bano ababiri. Kati omu kubali ku kakiiko k'ebyokulonda naye alina byatugambye owakakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina ki National Unity Platform muwuliriza. Ebadde wakati waabwe era ebadde wakati wa zikampu zaabwe nga bwe tubadde tulaba emabegako ebbanga eriise naye ekyomukisa omulungi nti olwaleero luno mu meeting etudde tusobodde okufuna okukkaanya ne tutuuka ku nzikiriziganya ey'ekika ekyawaggulu era tukkaanyiza nti kuva n'olwaleero luno bakandideeti bano bagenda kweyisa era bagenda kutusaba bagenda kutuyamba basabe abantu baabwe abawagizi baabwe ab'enjawulo okusobola okubeera nga beeyisa mu mpisa eraga nti ffe National Unity Platform era engeri ekiri nti emu ku values zaffe yaki ya mpisa kaakati era tusazeewo ne tugamba nti bano bombi kampu zaabwe ez'enjawulo bwe banaagenda mu maaso n'embeera eno ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tujja kuba tebatulekedde kusalawo kuki kulala okujjako okufulumya bombi okuba disqualifyinga mu lwokaano luno oba okudisqualifyinga omu ku bo nga anaaba asangibwa ng'omusango gukoze eki ng'omusango gumusinze era tetujja nakoma ku ekyo olw'ensonga waliyo ne bakandideeti abalala abeesimbyewo mu bitundu ebyenjawulo wano mu Kampala nga balonda enjuyi agwa ku ludda lumu oba oludda olulala nga bakozesa emitimbagano gyabwe egy'enjawulo bakozesa influence yaabwe okulaba nga bongera okugabanya mu bantu baneeno era nabo otunaaba tumusanze ng'ali dirudde ng'era candidate naye tujja kumudisqualifyinga ffe nga EMC tuyina obuyinza obwo era njagala ntwala omukisa guneno n'okulabula abantu abalala bonna nga ovudde ku bano nti olw'okuba leero tuli wano ku bano naye si nti n'omulundi omulala n'abalala bwe banaafuna obukuubagano ng'era tutuula mu lukiiko. Meeting eno ebaddewo olunaku olwaleero ey'okukwatagana wakati wa Shamim Malende ne Zahara Luyirika bangi bagamba nti evudde ku katambi akakwatiddwa omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada. Sauda Madada ono ali ku ttiimu ya Zahara Luyirika ya recordings akatambi abangi abagamba nti kabadde kasiga obukyayi n'okulaga nti ekibiina ki National Unity Platform kirimu ebirumira bingi n'obutakwatagana wakati w'abannakibiina naddala Zahara Luyirika ne Shamim Malende. Akatambi kano akasinze okubeera nga kaleeta abakulu okutya ne bagamba nti wetubanga lyerina essa lye tutuuseeko tulabika nga tugwanidde okuvaayo tutuule kansooka nkusampolingeko katambi ako kakalumanywera then tugende mu maaso n'ebirala sooka owulirize just katono ku bukambwe omukyala Sauda Madada bwe yabaddeko. Honorable Shamim Malende leka kwevuga sipiidi deka kwevuga sipiidi mbika abadde katambi kawanvu era ku YouTube channel eyagaliwo tuwakataddeko osobola okanoonyaako ak'omukyala Sauda Madada we yabadde asasambula n'okuyuzaayuza Shamim Malende. So kyaleetedde Shamim Malende okuwulira obubi ennyo n'okuwulira nti mu kibiina alinga ye atali wa mugaso wabula abakulu bategedde nti kino si kirungi okakananga David Lewis Rubongoya nga bw'olaba posti awo omwami ow'ekitiibwa deputy president w'ekibiina ki NUP omukulu Muwanga Kivumbi ne bagamba bwe tunaaleka ensonga zino okutambula bwe ziti tebijja kunyuma. So kye baakoze kwe kuyita Zahara Luyirika wamu ne Shamim Malende olunaku olwaleero ku kitebe era mu meeting eno gye baabayiseemu ebadde ya closed door
tebakkiriza munnamawulire n'omu kubanga ayingira mu meeting eno. So David Lewis Rubongo ya meeting eno bwewedde awandiise n'agamba when we divide ourselves the enemy wins, when we unite we all win. Ekibadde kitegeeza nti bwe tweyawulayawula omulabe waffe yawangula, ate ng'omulabe waffe mu kino w'obanga oyogera ku NUP abeera gavumenti wamu ne NRM. Akatambi ako b'ekifaananyi ekyo kyolaba kya maama Betty Bakireke Nambooze gye buvuddeko yali ne Shamim Malende abo yali amwendoosinga nga ye Nambooze agamba nti kaadi esaana kuweebwa Shamim Malende. Kati nno tubadde tuli awo mwana mulenzi omulabirizi w'ensonga era ng'akola wali ku Daily Monitor ono amanyiddwa nga Gabriel Bule akoze verdict esembayo oluvannyuma lwa meeting ebaddewo olunaku olwaleero. Gabriel Bule agamba bw'ati sokola be post eno. Gabriel Bule agamba nti my prophecy is that Zahara Luyirika will get the party ticket to run as Kampala woman MP and Shamim Malende will be swayed by his supporters to stand as an independent. Bookmark this. Kati Gabriel Bule agamba nti yo obunnabbi bwafunye oluvannyuma lwa meeting ebaddewo olunaku olwaleero. Obunnabbi bwafunye bugamba nti Zahara Luyirika yagenda okuweebwa kaadi y'ekibiina ki NUP asobole okujja yeesimbewo ku kaada y'omukyala akiikirira abakyala mu Kampala MP. Era agamba nti Shamim Malende abawagizi be bajja musookasooka bamuleetera okwesimbawo nga independent. Kati Gabriel Bule agamba kino akiteekako n'omukono gwe oba akisibako ensimbi. Era agamba nti bookmark this wali ku mukutu gwa X. Kati bwe tuvaawo omukulu His Excellency Bobi Wine nga yakakomawo mu ggwanga ng'ayita mu kakiiko ke ak'ebyokulonda oba katwala ak'ekibiina ki National Unity Platform yavuddeyo n'ali obuwuka era n'alabula buli muntu eyeesimbyewo obuteetantala kujja nga independent singa anaaba tafunye kaadi. Bino omukulu His Excellency Bobi Wine obubaka yabuyisizza mu mukyala Chemtai akulira akakiiko k'ebyokulonda era ngono yayogedde wali bwe babadde bayisa mu kamyufu oba bwe babadde bakuŋŋunta abo abaagala okwesimbawo ku bwa meeya mu bitundu ebyenjawulo wali ku kitebe ekavule. Yabyogedde olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 15. Omukyalo oyo Chemtai yagambye nti temugeza ne mukola era singa kaadi ebeera tekuweereddwa togeza ne weesimbawo. An NUP member who will not be given a card is strictly condemned to come back as an independent candidate because it will lead to the division of votes. Ngagamba nti singa weesimbawo ng'ate tewaweereddwa kaadi obeera oli ku side eyagala okwawulayawulamu naddala obululu bw'ekibiina ki National Unity Platform. So kino baakivumiridde era bagamba nti nedda tebajja kukikkiriza. Wabula post gy'olaba oba ekifaananyi kyentaddeyo kifaananyi kya mwana mulenzi Zambale Blasio Mukasa eyali omukozi wali ku NBS kati nga agoba kufuna kyabubaka bwa Nansana wabula nga kaadi ayagala kugira ku ya National Unity Platform. Omukulu ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo ate n'ateekayo omusimbi obukadde 5 bweddu wali ku kitebe ekya National Unity Platform era nga Zambale Blasio Mukasa yamaze okuba nti nno ateekayo ensimbi ze okubeera nga asonda. Yaweereddwa kaadi eyo oba yaweereddwa certificate era certificate eno wogyetegereza eriko foster certificate era ya acknowledgement ne appreciation olw'okubeera nti omukulu yawaddeyo obukadde 5. Kati nno njagala okutegeeza ku Honey Bites bano bagamba nti bakolera donuts, bakolera cupcakes, bakolera pizza, emigaati, bakola daddies na buli kintu kyonna kyosobola okusibirira omwana w'entaana ng'addayo ku ssomero. Bakubire ku 0709 78508. Kadeke kamujagala okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'ebyokusiiga langi
Alson Painters UG babikolako. Oyina ekizimbe kyo wakamalizo kizimba ngoyagala kukisiiga langi bakoneko. Ekizimbe kiyinza okuba nga kikaddiye basobola okisiiga langi ne kirabika bupya nate. Osobola okubeera nti obakoonako bannaffe aba Alson Painters UG. Ensonga zonna bajja kubanga bazikolako bulungi nnyo nnyini ddala. So njagala okubuuza mukwano gwange nga maliriza emboozi eno. Osuubira NUP ekikolwa kyekola ekyokulaba abantu ababa beesimbyewo ku lw'okufuna kaadi ebayita ne bakola harmonization ebayita ne bakola harmonization ne bakakanya ne bayingira mu kuteeseganya era okakano olumu we bamaliriza okuba nti bafutuuka ku nzikiriziganya basalawo omu naafuna kaadi ate omulala n'alwalinga behind the other okubeera nti amusakira obululu n'obuwagizi. Osuubira eno enkola yekyasinze okubeera ennungi era ddala osuubira nti NUP egenda kubanga egiyamba naddala mu kalulu ka 2026 okuba nti bavuunula gavumenti eno eriko n'okubeera nti obuyinza babufuna ate n'okubeera nti bafunira ddala ababaka abawerera ddala okuyingira wali mu parliament. Okirowoozaako ki era osuubira NUP ddala wano wejja okuba nti eyita okuba nti efuna obuwagizi obugwanidde? Abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange era nga lye ddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Likinga vidiyo eno webale. Thank you.